Ukuru bannayuganda kye basaanidde okumanya Uganda eri ntende ebiri e Congo bijja kukyankalanya mu ngeri emu nti abantu bajja okunoonya obuddamu ewaffe naye teri ajja kutabangula mirembe. Bino twajja tubirengera era twabyetegekera. Mwe muli mbeere bagumu nga beebase wansi gw'ataana agwa. Ekitebe kya Embassy kyayinoneddwa ebyo Minisitule y'ensonga ez'ebweru oba ya mawanga amalala yejja okubiddamu. Borders zaffe ziri gulugulu tetwetaaga kudiployinga kubanga twabirengererawo ne tweteekateeka ekijja omanyi baasi. Twakigezaako. Munajjukira nti amawanga ga buvanjuba bwa Africa gatonda ejje eriyitibwa East African Regional Intervention Force ligende liteewuluze. Omukulu oweri ye naagala tumulwanireko nga tulwana na bali ate nga ekyo kiragiro twali tetukirina. So ekisanja bwe kyaggwako nga 8 December 2023 n'atugamba musibeko ne tuvaayo. Yasuba omukisa ogw'okukomya olutalo olwo. Ebidiridde ebivudde mu ekyo kye yasalawo bye bino bye mulaba eggoma n'awalala. Tusubira PDF okudda mu Parliament okudda mu kusaba olukusa inaction yonna gye muteekateeka okukola jakola ku lwaffe bakama baffe abakulembeze b'eggwanga lino kye banaasalawo. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Ng'omukwano gwange yenna atanaakuba ng'otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Enamba y'essimu eyo gye mulaba abagala okola advertisement, abagala okulanga, abagala advertisation kolera naffe kubalangira business zammwe olokola adverts mwenna tubaaniriza. Enamba y'essimu gye mba muyitako ya WhatsApp ojja kuba nga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, abali mu diaspora mwebale kuwagira nkyukakyuka. Mweba nammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo, kimanyi mubeerako nnyo, muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo okwagala amayengo ga channel eno. Mbaaniriza mwe abana subscribinga mwe abana likinga ne musharinga tusobole okuba nga tukulaakulanya amayengo ga channel eno. Mbaagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mweraba.